Akati otunyonyola emidumu gino jangu wano kwegamba mu kabina tetwakulaba face gwende yimba wano nze mutuuze wa wano era nze nyina w'ennyumba omu ku bano abatuliraanye era benze omu ku abo abakosebwa. Nakola vidiyo eno nga neekubira omulanga nga twetaaga obuyambi kubanga tugezezaako okutambula okugenda mu NEMA nga tukuba omulanga eri NEMA naye nga tebatuyamba. Bwe bajja ne bwe tubatuukako ne tubagamba bane obuzibu bwaffe bwe tuyitamu nga bagenda nga bagamba tugenda kujja bwe bamala okutuuka eno ow'omukulu wa factory tetumanyi bye boogera bamala ne bagenda bawoza omukulu wa factory agenda bakolako naye tetulaba kyetukolebwako tebatukubira nasimu toba kino kiri bwekisi tugenda kulanga era embeera bwebadde bwesigala ng'eri. Kati nensalawo banaye ntambuza akavidiyo kano soofuna obuyambi banaye mukwano abatunula vidiyo eno nenjogera ekintu kyakapayipu abasinga bagendera kwaka akapayipu akalabikira mu vidiyo eyo naye akapayipu nakozesa nalinnya ttono kuba tekaali kapayipu abakaali kalabika nali ntegeeza ku midumo emidumo gino gyegifulumya omuka okuva mu era gye gwemuka okusaasaana wano gwemuka okutukosa kuba akapayipu ate wenjogera akapayipu kafulumya omukka mu kini gino midumo giri midumo 5 ndowooza bw'obala bulungi wano egifulumya midumo 5 gyegifulumya omuka okuva mu ndowooza mulaba n'amabaati gafuuka pulaka kati we gafuukira pulaka amabaati gonna gaali amamyufu kati gonna gapulaka neeno yennyini enekulaga bulungi gali mamyufu kuba bijo aleka kamyufu nedda amabaati ga pulaka amabaati ga pulaka gonna twekubidde omulanga banaye tussa abamu abaana baffe bazimbye amawuggwe abaana baffe balwadde ba asima abaana baffe tebassa naawe nga mu butuufu kati njagala otunuulira ennyumba eno ono omwami twamukizanga epayipu bino nga bijjawo ebiti nga tannazibawo ono omwami ono ennyumba eno yagivamu yamuka abaana be babakeberanga balwadde naye mwennyini mulwadde n'empapula azirina omukka guno olaba gwasooka ne gujjagala kati kino kisenge kya muntu kubanga obugumu bwakinabiri naye netukopinga bala ne tubagaba neetufa naye omumwami ono kati yatukolako munalowooza yaziba kano akantu kati n'abitunuza waggulu kanogalu jukira kino kyali kyasamye byonnanga bwasabye webiti kati bunazibawo kati n'abitunuza waggulu imagine tosobola kuzibamu kakuba omukalo w'okutunuza bwoti wakugutuuka mukanga ne kusaasaana bweku omwana n'atukonga mu nyumba y'ebutuufu nga wano nga ne bw'oba bakugenda okwebaka tosobola kwebako baneetwekubira omulanga naye baneetuyambibwe ono omwami faide tugamba nti twagala kakutereyeeveewo no tetwagala eveewo kuba nkozesa abantu bangi era munenga bwakyogera nenzenga muna alina abakozi bangi ffe tetulina nnyo tetulina kyetumugamba fayini naffe tetuyagala aveewo naye asobole okuba nga atukolera ekintu nga nabo balina obuzibu kuba eri yonna mu makatika tebasagitumizayo kuba mukawa tebasobola ate nga nabo bakimanyi opanga ku muntu akozesa omuntu n'amanya nti abaana abalimu eno factory bafuka obutwa n'agamba buli mwana amuwambaza kakopo kamu ng'akimanyi kakendeeza ku butwa njagala okimanyi nti omuntu oyo aba akimanyi nti ekintu kyebakola kya butwa tuli bulungi tufa wano katolakugamba obeerewo nakino oyinza n'okukozya obeera wena n'ozira ne bwodda mu nyumba n'oyagala ozire buli katuli konna naye nga mutuufu tosobola kyokka betunengera abantu tebasakitegeera bulungi katonda asobola okuvaamu n'amunyumba yagiduseemu tekivaamu tuli ku musango gwegumu agivuddemu lwansonga abaomusango mwagubabawa tugenda mu NEMA NEMA tubasaba empapula tugende naye bwe bajja tebagamba kasoke twogere nabo bwe bajja okwogera tebajjanga oba bajja balaba bali bokka bajja balaba bali bokka tebatuuka kusooka tebajjangako mwe mbatuuzeku abakomplaining basooka ne bajjanga tulina ono omukulu wa kalina eyo kalina ogiraba kalina nnene bwe bategeera ti omuntu waliko omunene nga mwena abakukweka basooka ne baza omunene bali ne bajjako oyo kati oli bamusasula ye n'agenda njagala oyo twali ye bamusasula n'avaamu bamusasula n'agenda kati ffe ne batuleka nemba bwe tukomplaininga batunuulira bali ffe ne batugamba mulinde omukulu ajja kujja abakwasaganya naye tetuyambe kati tuyamba kuba nema ne babogera tekisoboka eno fakitole efulumya olaba obutulo bwona efulumya naye waliyo temusobola kutumiza midumu kubeerawo temusobola tetusobola bane tuli bubi
Anango twisiza. Era weesibe kubanga osobola osiira n'obanga omulwadde wa asima. N'omukogo mukuuli akatumuliranye wano bakugenda tuulawo obuzibu. Kandi okwasimbula n'okolola ne. Bana abatuuze konsali zaabwe gwate. Bazituusa zituuseewa. Nalaba video ku TikTok era olunaku lwajjo ne ntwala okuvunaanyizibwa okunoonya factory weeri. Era bwe nagirabye mbadde sinaba na kutandika ng'omubaka nkubidde yamanya era mugambiriwo nti factory ninganga gye nalabye eri mu nakanaku. Kati naye kino okukubiriza mulanga nti tetuyinza kukola substitute ya bulamu bwa muntu just because of production oba investment. Yes, that means NEMA has to come out okuggyayo openly okudisedinga ku nsonga eno. Either the factory has to close until an EIA is done. Kubanga sikiwa abatuuze baasookawo factory. Kati bwe n'okola ekikyo nga tofuddeeyo gwofa ku kya ssente naye tofudde ku bulamu bw'abakulu abaliwo n'abaana abazaalibwa. Kubanga bw'otumya amabati eyo evidence number 1 nti amabati gaddugadde in less than a short period. That means obutwa bw'otumya muno mu buntu bwe bataddemu gyaba baataddemu ng'obutweerapeera. You can try to limit the emission emission obutakola ki obutafuluma kati balinganga bagamba nti this is not enough that all the air is polluted. I think this needs fast action. Era nze nja kusaba MP ayina eddoboozi erisinga kufu mu bwangu ennyo. You have to get an action. So kakati wano tutuuseewo okwetegereza obuzibu bw'abatuuze abaliraanye factory eno bagiyitani tetwali okukapande Felmi factory. Tebateekawo kipande tukonyabonya ginoonya okuzuula weeri kwatugabye matuga vidiyo yegamba matuga tunoonya matuga. Tegeza factory wali eyagulawo. Yeyagulawo yagenze egulako okukaabamu ebakuze. Kati eno maaso bw'oba otegereza amazzi agavamo batagenda amazzi ate bagaliwo wano amazzi plastic olaba ngaagali kusa ate bino biki gano mazzi olaba emyala bwe gigenda naye kati oba drainage egenda muntu waliwo n'endala eziragamu eri ettaka ly'abali abalala nabo bakomplaininga balimi naye tebafuna buyambi. Gwe obadde ogamba nti abalimi babadde batya? Waliwo wesiti omulala ayingirako kweri ettaka eritali lirye ate nga kuliko abalimi naye nabo bayombayombako naye nga tebalina kye basobola kukola. Ono ye ennyumba yavaamu nve yagidukamu. Kale kati ekisooka tukwebaza okuvaayo n'olaga kino ekifaananyi. Njagala kiraga nga tuli sayidi eno ebibundi bino. Sebo kyamaani atwagala okwebaza omukyalo ono okuvaayo ku lw'abalala bonna. Ekisooka amaanyi ga social media gatuyamba okuzuula bintu bingi mu kaseera akatini ddala kubanga balajjanya ekisoboka ate NEMA neesalawo okubabuzaabuza nange eno ndi bubi okubawo enaze wano. Tukitutte nga nsonga nkulu njagala kwebaza buli munnayuganda avuddeyo okwongera okusaasaanya konsaani y'abano abaliraanye factory eno. Teriiko kipande okugizuula kiba kizibu naye mu kuginoonya tuvudde matugga paka nga tukomawo paka eno kasanga tulisanze bayitawo nakanako kipande tekiriiwo kati bw'oginoonyeza kipande togifuna naye nga kituufu emigugu gino bakituuza amayumba g'abantu era kati naffe tugenda gifuula nsonga okutandika okulwanyirako bano abatuuze. Ebyobulamu tebiriiko substitute tebiriiko gamba nti waliwo kyonozzaako. So twagala enkulaakulana ate nga etambulira wamu n'okuba nti obulamu bw'abantu bukuumiddwa mu nkola eya bulijjo. Factory nga zino baba balina okukola environment impact assessment okwekenneenya kinaakosa kitya abatuuze n'abantu ne bateekawo ebiyamba okuziyiza. Naye ono waba yakwata bukwasi midumu n'agituuza ku nnyumba y'abantu bwe beemulugunya n'ayongerako kawaggulu bwe kati nga ye alina factory eri ku eka ezisukka mu 2 naye nga emidumu agitadde wano kusadi y'abantu tebalina na eka. Oyo ne bajjoogo kuba butafa. So tulowooza nti omukyalo ntwala okumwebaza ye yakola akavidiyo ku TikTok akatuyambye okunoonyereza paka tutuuse wano olwaleero naye ate ne kompleto gagifuna
naffe tutandikiraawo ate namwe bannayuganda temuzikiza ffenna twegatiramu tuyambe bano abatuuze abanyigirizibwa kubanga abasinga amayumba bagadduse mu buddusi ne bagaggalawo kati ate mufunampola tasobola kupangisa walala addukewa ekyokubiri ye nga lwaki omuntu anyigirizibwa okudduka ne mu nnyumba ye ekyo kikyamu tetugenda kikkiriza tugenda kulwanyako bano abatuuze bafune obwenkanya nammwe mwenna bannayuganda buli omu gyali tulwanyeko bano abatuuze bafune obwenkana kati eno ntandikwa newakubadde nga tugobedde tiktok post omukyalo gyeyakola ate y'omu kubasoomozebwa kinakuwaza nti yalipooti nga mu NEMA netafaayo nejjabuuza ali nekolagana ne bannanyini factory boleeta batuukako ng'abatuuze ne basigala ne konsaani zaabwe kinakuwaza ne batugambye nti abaana bonna n'abaka wano babakeerera nga balina endwadde ez'amawuggwe mugambye mpozi endwadde kyendala balina abaana abaana tebassa bulungi like allergy kati fe abamu tulina allergy nga wosuka omukka guno obulira osinga n'okola n'oyagala wekwekeko nga tosobola kubeera nawa ne weeba mu nnyumba nange azze okulambula okwetegereza ndi bubi nfuukiddewo bubi kati ate bali abakola ki abasulawo olwabyendera nga ensonga yankizo nnyo naye tugenda fenna twagala tutandikire wamu tulwanirire bano obwenkanya eri bano abatuuze ate tujja bufuna omunaku omwejjere ye bamulekawo omugagga ye yayanguye mangu nnyo okola ki okusasulwa era they took over his property kubanga he was paid naye ye omwejjere bamulekawo afune ki n'ebizibu. I think that is totally unfair. Olukyamani wero saayogera luzungu naye abadde agamba kyabwe oba twegera ki mu Luganda si kyabwenkanya kubanga abalirwana abaaliwo ayinamu ku kasente yali azimbyewo amayumba ekyengulu ye factory yasobola omusasula naye bano abatalinawo kasente abeeyiiya bo ne balekawo bo baffe ate nga tekina nakoma agamba nti oleete factory y'abantu bagambe kambateekemu emigamba gule kyetwalise impact assessment kulaba nti abaffe okola otya factory yo nga tekosa bantu ate si bantu bokka abalinanyeewo oba oliawo n'abali munda tuyinza osanga wayo abantu abali munda mu factory nga nabo bakosebwa so tulwanira kulaba nga wayo okufaayo eri obutonde bw'ensi abantu baleme kukosebwa ne waba omuntu ayitawo buyisi olaba nange azze obuzi okulambula ntandise okufa naye kati abawangalyawo ebbanga lyonna tulaba nti kyabulabe nnyo tetutanga tuna mu anga emu yokka nti asasudde abaliranyeewo olwo bali Omukka gwe basemberayo wala ate yabaffe nga yayitawo gikola nga NEMA eriruddawa era ekoza assessment kikaaki so tugenda kugumiikiriza bintu ebiti bitwekola butonde bwansi naddala okusaanyawo abantu baffe kati omuntu mugobe mu maka ge olw'okuba olina ssente ezamugula ng'otadde omudumu ewuwe ebyo tebibajjoogo apaana